ndi musumba wedde emirimu bannaye saawa zino nalokoka dda nze nga ndudde nga ndokose nze nalokera wa pastor Iga ndudde nga ndokose emyaka mingi naye nga nze okulokoka tebyali nnyo bizibu nnyo naye nga womanyi mu omuntu oba ne calling ng'owulira olina okulokoka kati nagenda wa pastor Iga nansabira nenfuuka mulokole naye nga tebwaliwo buzibu bwonna kyovula esaawa zino ndi musumba wedde emirimu yansabira nalina gye mbadde ntambulira mbadde nga ndi ku mirimu gya Mukama kubuulira njiri n'okuwonya abantu mponyeza ddala bayirawe kitalo munange kitalo kibi naye saaliwo amazima nali nfulumyemuuko naye nga womanyi munnange nesobola kubaawo ate mu kuziika naye nga nange kyannuma munaye kitalo nnyo pastor Igoyo sina kyenyiza mumwogerako wabula kyenyiza okugamba nti Mukama amummuze mirembe pastor Iga tubadde ba mukwano banga ddene tubadde ba mukwano nnyo nyinza okugamba oba yali best friend wange gwe nali nsanzeeko mu nsi kubanga tubadde ba mukwano pastor Iga yasooka n'okundamu ekintu ekyo ekyobusumba n'angamba naye Farida ndaba nga nono music gwe weesibamu waweerere Farida olina kuba mukyala wa Katonda ng'obuulira njiri nkulabako amafuta ng'osobola okuwonyeza ddala ebyo byonna nabifuna ku pastor Iga ye yaŋŋamba kituufu nno nandibanga bwe kubanga najjanga nga nina okwolesebwa pastor Igoyo sina kyenyiza mumwogerako kale nga womanyi nti abantu baliwo okwogera kale nga womanyi nti omukyala alina wakulagana n'omwami bajja kugamba ono ayagala gundi naye nga twali just ba mukwano nnyo era kyenyiza okugamba nti twali tutusene ku level nga pastor Iga agenda kunkolera kanisa yali agenda kunkolera kanisa saali mukyala we tetwali bafumbo saali mukyala we wabula nga mukwano gwe twali tugenda kukola kanisa ey'Entebbe kubanga twasooka okwagala okukola kanisa Turkey gavumenti netulemesamu nga omanyi nti Turkey gavumenti basiraamu nnyo bikyebe netufunamu naŋŋamba naye Farida nkubuulire nze nkulamu ekintu kino nti tukole kanisa Entebbe owonye abantu ba Mukama kubanga nze mponyeza abantu bangi music ono nali namuwummuzaamuuko naye nga ngenda kuddamu nnyimbe naye nga ate ndi mu gospel siri nnyo muono music wensi mbali namulekamuuko kuba kati essaawa zino kola mirimu gya Mukama so kati ndi nnyo ku gospel ono okusinga ndika amafuta mponya kibeere ne kiba kyakuluma myaka 10 ewange tojja n'osigala kyekimu kasita okwata ku bigere byange owona yona gyezze ntambulira abantu bangi bawonye nze sirina ndwadde gyojja wange n'osigala kyekimu mukulu ndi gyonkubabulira sirina wadde obuzibu bwonna wabula nze kyenyinza okugamba nti amaanyi ngalina nyina amaanyi ndika amafuta imponyeza ddala banene wobanga ekirwadde kyakuluma emyaka 10 bano mbusimanga omukazi ofumbo bwagana simanga bano bandoga simanga bujjangu bujje wange okwate ku bigere byange osabeko nange tulabe mwene oli babigere nze ndi naye wabigere nabyo mukazi mbadde sikimanyi ate ekyo naye kati nze nganze omuntu ndika amafuta ndi muyimbi naye omuyimbi owa gospel era mu maaso awo ngenda kubanga ntaayo ku nnyimba eza gospel naye ziri ez'ensi ate kati navaayo mukulundijo kubanga mukulundijo newe nayimba ennyimba z'ensi nenkola nti amazima nga ndiko calling mala budde leka nkola emirimu gya Mukama gye yantuma okukola ensonga ya nabbi omukazi oyo sagala jogerako nnyo naye kale kyenyiza okulowooza ng'omuntu nze mbadde nsaba nabbi ono n'omwana ono Jengo batuule bateese kubanga amazima bambi eddoboozi ly'emweriri kabatuule bateese ng'abantu naye bati bamuwadde ezo miliyoni 7 gy'asaba ne babeeko kye bamuwanga omuntu kuba bambi era kituufu yakola era eddoboozi ly'emweriri erikola